So naye erinnya mwalitegedde Muzungu David Magala tazzibwawo bali kyewunya kitaasimba gwayambadde muzzukulu w'Esseeri Nakibuuka gwe baazaala mu 1919 n'afa nga 21 Ogw'ekkumi 1991. kale so Ssaabasajja Kabaka awangaale ate nga okimanyi nti n'Abaganda baavaako eno ne basomako Busoga College Mwiri. Busoga College Mwiri Era bwe tukuba mu 62 kuba baali batuwa obwetaaze mu mwezi gw'okubiri nga 16 ne bajjukira Muteesa asooka eyayita Abazungu nti yakisa omukono ng'ennaku z'omwezi 9 Okitoba 1884 ne batukyusa ne baga nti akabajjuukirire eddala olunaku eyayita Abazungu lwe yakissaako omukono ne bateekawo nga 9 Okitoba. Era amenunira ne bakwata moto ya Busoga College Mwiri ne bagiteeka ne bagifuula ey'eggwanga for God and my country lwa Katonda n'ensi yange. Kale baganda bange tubeerewo ku social media tugikozese nga tugezaako okubeera nga tuyiga. Ndi ne Muzeeyi Magala tugenda mu campaign Muzeeyi Magala ezazi tugenda kugira oba oyogera byabufuzi bireke oba oyogera nga biri mu endongo binnyumize anti kati kyenkugamba tugenda mu kalulu akaki akeggwanga lyonna nga wali linda sijja kulinda kasita kabaamu ebyo anti wali ebunyaaka teri kivumya abantu mu nsi wano ng'oyagala bakuvume oyingira byabufuzi oyagala ekitiibwa mu nsi kiguggweko kyonna n'akatono k'oyina yingira politics era nze omuntu yenna ayagala okunkyawa anyingiza ebyo ati nze saasoma ebisigadde sijja byogera era eyo tuveeyo. Okay kale bantu bange tugendagenda mu session endala tukyali ne Muzeeyi webale kuvumbula yes Kafeero gwe yayimbako ani Mabirizi John Mabirizi leero mbadde ndaba ku Muzungu David Kadongo Kamu analyst bakita batya kinnyonnyole Muzungu David Kadongo Kamu music analyst Muzungu David omusunsuzi wa Kadongo Kamu nindabanga yazaalibwa 68 kituufu oba wabitebereza kituufu yali asinga Kafeero emyaka 2 kubanga yafiira ku myaka 25 yafa 93 yafa 93 nga mwana muto nga mulenzi muto yali mulenzi muto omwana omuntu yenna atanaweza 18 yaba omwana yali mulenzi muto omuwere ye muntu yekka atannafuna linnya ng'aliko ekirira omuntu gwe bayita omuwere ava ku lunaku okoma ku nnaku 8 asigadde aba mwana kuba aba n'erinnya lye era aba n'emizizo. Omuntu yenna atannavaako kaali oba atanava kaali taba na muzizo. Naddala ffe wano mu Buganda. Kati ekintu kya okugyayo emboozi eyo ya John Mabirizi waliwo omuvubuka bamuyita Kayemba Sanctuary nalaba yagira ayina emboozi gye yakola ku TikTok nga agatise yagigatta kati nze nenjagala omutereeza yalaga nti oluyimba eneeyisa mu balabi olwawadde yaluyita lw'abasudde kati nze nenzijja okumutereeza nti ennyimba ozigattise then ng'alaga nti John Mabirizi okusisinkana Kafeero yali Hamani Basudde yabasisinkanya nengezaako okubeera nga nkolaki nga mutereeza naye oba oliawo teyanfuna bulungi ekyo nenkita neŋŋamba kati mu nsi muno abantu abamu kyaba yamanya si kyangu abamu aba tebaagala kwongerako abamu kubanze kankuwa ekyokulabirako nze natambula nnyo ne Kadongo Kamu era nze mmanyi Ssebatta okuva ku teepu gye yasookerako okutuuka ku esempya eyo manyi basudde teepu ze zonna 14 nga nozigula nazigula nali mmanyi Kafeero teepu ze zonna naye nze omuntu gwempa ekitiibwa yeekolera Itongwa nze yeekolera Itongwa bwe mba nseesa ne Musa Kadongo Kamu n'emmere nsooka nsooka n'ensiba essimu n'endya emmere yeekolera Itongwa nnyonnyola Kadongo Kamu kakati gwe noddako kakati gwe kimu kyobasinga bonna nti bw'oleeta omuyimbi olega bwe bamuzaala bwe yafa bwe bamuzika
nti Itongwa obudde bwatuwa obwakafeero ne Ssebatta ne basudde nti nabyo abifundikira nti ye olumu ayogera nnyo ku abo abantu baki lwate n'oyogera ku bangi naye nga kyemmanyi ku bukugu bwa Itongwa yeekolera bw'alina mu kadongo kamu kababe bamubiriza asobola obbakolera interview mutwe ku byokunywa olwo noonya kunnyima bintu era awo kateeka awo kasembeze wano kave mu musana awo awo ninimoloka omubuulira neyanziza kalimu kina kinsiri ebinaŋŋaana okugejja abeekamba gamaani akatonye Diana Rose Buganda Land Board mutegedde naye neyanziza bana bannanga temugamba nti nsabiriza Diana Rose muntu mumanyi abantu bajja kunyigana omusajja omukulu asabiriza nedda bannange gwe nsabye mumanyi tuli wano ku masengere abakozi bonna aba Buganda Land Board naffe abakkiriza mu bwakabaka bwaffe wetusangibwa buli ali wano munnaffe era bambi temukitwala obubi nti nsabiriza nsabye mu kifo ekituufu mu muntu omutuufu nga nange asaba ndi mutuufu kale tugende mu maaso maye abantu banyiiga omusajja ekikulu ekinyiza omuntu bibeera bintu ekikulu kigenda kisabiriza bane gwe nsabye mumanyi amanyi olaba enkoko etakula ssanja kufuna kyakulya gwe ebyokulya ebiri mu ssanja togenda bbiri oli nagiwa obutwa kale eyensi kati tubadde tukyali ku yeekolera Itongwa neebaza yeekolera Itongwa nti be bantu abampeeseza ekitiibwa be baana be twajja nabo ate nantwalanga musomesaawe ng'ajja n'aneebuuzaako nti kino kiri kitya kino era n'obudde buno we wabaawo ekiriwo nga kya music ajja netukola nze nange wekiba kyakadongo kamu ate mbuuza gwe kubanga nze saafuna mukisa kufuna simu yeyayikolera era sigiina naye nze nkwebaza olaba omuyimbi oli Kasulefu yani Saamu Kalule mayirizo yasaliranga mu saaluni yaffe kubanga yayimbanga nekyeyune najja nayimba nga kyeyune yasalira mu saaluni ire yajjangaawo naava eyo kuba bulooka era bwe yagendanga okwesiba ebyo ebintu byaddiikula nga bikubireeyo mmanga mu kisenyi nabirabira ku ggwe nga Kalule yafudde kati nze neneyongera okwagala tukubire ku jambo leka tutunuya butunuulizi obenga njja bayigiriza empisa wano tuli Kalule Saamu munaye yatufaako naye nno kino kankozese omukisa guno oba abantu ebintu ebimu bye tuteekayo tebabiwabudde nfunye amasimu agawa Kalule Saamu emirimu naye ati Kalule Saamu nga yafa alina n'ekivulu omukolo gwagenda okuyimbako mu Desemba yafa yesewo bakugamba obabikira obagamba ogenda yiyawo emulala munnange gyebaleko ssebo nkulabye wano ng'oyimba onyimbira bulungi ndina omukolo gwange naye guliyo mu Desemba njagala ojja osanyusa abantu naye ng'owandiise bulungi timuzungu David noteekako nti omululunkanyi okuva ew'omugenzi Kalule Saamu naye ng'oli akulaga kati abantu baffe ebintu byaffe ne biba birungi bitya era nze neebaza abantu bambi abatugobera ne bamanya ne bitwayogera mwebale nnyo mwebalire ddala naye abantu bawulira naye tebawuliriza abantu balaba naye tebeetegereza so yeeyo embeera nali ninayo ekirowoozo ekikolayo ekivulu ekyabaana b'abayimbi abo nga tuyambibwako abayimbi abalamu abaakadongo kamu ng'aba abaleeta kinaasoboka okusoboka kiyinza osoboka naye abali mu kintu ebiseera ebisinga we kiba nga tekibayisaawo bo nga bo nga tekiri mu interests zaabwe anti interest olina bagamba nti abaana b'abafu baguna 40% bo basigaze 60 era toyimbisa omuntu nga tojja mumusasula
ekyo nange sikikkiririzaamu okolera obwereere kubanga era nabadde n'ekirowoozo mu programu nagikola juzi twali ku Valentine ku front page Mzee Matia Luyima yajja n'ayimba bayimba bulungi kati Matia Luyima mwaka kigwe yali ayimbye obubi eri oluyimba lwa Matia Luyima lwe nakawuliriza ennaku zino bwe twadda ku kifuuta ekikwewuunyisa kyekitundu ekyomunaana ku amaka ga Sepiriya lwe lwadda ku Sepiriya mu lundi kaakati nze nayingira n'ekivulu bwe twadda ku kifuuta mu kiyembe eruweero naye nali saaluwa budde n'ekibanja kya Laakeri kati ate ekibanja kya Laakeri nalugoberera nnyo kati kali balina obubina balya bulungi kati abasajja bano bakozesanga ebintu bino okusomesa kubanga sisuubira ku amaka ga Sepiriya kubanga waliwo embaga ya Zeewuliya okudda kwa Nakakaawa embaga ya Nakakaawa okugoba Nakakaawa okudda kwa Nakakaawa ng'oyagala mbaga menye ebitooke Zeewuliya atuuze Nakakaawa wa mukisa nnyo okwe kudda kwa Nakakaawa kwa 88 kati yasengeka nga ava mulamwa nga apanga bupanze naye nga byalina kyebyali bitusomesa kati tuddeyo ku luyimba bwe twadda ku kifuuta yali atulaga nti alidde obwami na butya abantu ab'enju eyo ey'omuntu aba alidde obwami ebitiibwa na butya bwe bava ku mulamwa kubanga ye yalaga nti we yafuna ebitiibwa ate bakyala be batandika kweyisa kirala n'abakazi ekyo kya bulijjo abakazi bwe bamulina pikipiki bwe mugula emmotoka ayagala mukyusa essomero abaana gye badde basomera kati ne tuddako kati ekibanja kya Laakeri ekitambo kya Mangada mwe muli ekitambo kya Mangada waliwo ekibanja kya Laakeri n'ekitambo kya Mangada ekitambo kya Mangada kubanga ekitambo kya Mangada ky'ekitundu eky'ekkumi wali lutulaga obukuusa obuli mu bafiirwa nti omuntu waafiirwa kubanga koloneri yajja n'amugamba mukyala wange akoze eki afudde walagi ate yoona agamba empaka ze baategese empaka ze mu kugufuula empaka ezo zizaamututte ye nga ate akulaga kitambo kya Mangada era basoloze ssente babeere nga bakola abakobe baabikira kati naawe mu kubika nawe waaliwo essomo ono mukaatirize nnyo muddemu emirundi mingi kati gwe senkulu ogenda kubeera eyo owulire ekirango ku lediyo nga bakubikidde nnyo olowooze nti kitiibwa so nga bakunoonyaamu ssente mukaatirize so kale navaayo n'ekirowoozo taata w'abayimbi Matia Luyima n'oweewuwe Sauda Batenda Nakakaawa nti babaddewo babaddewo okumala ebbanga muzuku wa Mutasingwa ekiggwa twandibadde tufuna ekivulu ekya muzeeyi oyo okumusiima muganda wange taata wange kulamuzizaako Matia Luyima era Matia Luyima ngenda kutegeka ekivulu oba lonki y'ekitabo kyange abaganda abasukulu mu myaka 24 mu bensuubira bajja okuyimba Matia Luyima mwazi ne mulamu wange Nakakaawa Sauda Batenda kivulu ekyo kigenda kubaayo ng'ennaku z'omwezi 9 Maayi naye nja kuba nkiddamu kiranga obutuufu nga tumaze okukonfaminga ekifo obulango nja bukolera bwereere kale neyanziza Ssaabasajja Kabaka kujja kwongereza okwo so naye erinnya mwalitegedde Muzungu David Magala tazibwawo bali kyewunya kitaasimba gwayambadde muzzukulu w'Esseeri Nakibuuka gwe baazaala mu 1919 n'afa nga 24 Ogw'ekkumi 1991 kale Ssaabasajja Kabaka awangaale Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 1 5 7 Kikaya College School.